Alan Sewanyana okugamba bali mwezo mulema tasobola kudduka ne President Museveni mu kibuga Kampala. Ate n'agamba oyo gwengamba ebyo atasobola kibuga Kampala bali mwezo. Oyo Wanupu munange munakibiina munange Wanupu wadde yesibye nga independent. Kati okwogera ekyo ngu balumwezo tasobola kudduka misinde n'okugulu kumu ne Kawalaata ategeeza President Yoweri Kaguta Museveni, automatically Alan Sewanyana akonfaminze ngu President Yoweri Museveni yaja kubeera president. Ekitegeeza Lukwago alina kuwangula akole ne President Yoweri Museveni. Yes. Kati abamaze kukiriza ngu General Modern King yawangudde Dakalu sinze abikonfaminza bali Alan Sewanyana. Alan Sewanyana mu kavidiyo ke ebigambo byabadde ayolekereza bali mwezo inginiya bali mwezo amugamba gwe bali mwezo nakawe kulemye osobola kibuga kiramba gwe okuguru kumu osobola kudduka ne President Yoweri Museveni gwayita Kawalaata. Kitegeeza Lukwago alina kuwangula akole ne President Yoweri Museveni kubanga ye Lukwago ayina magulu gadduka. Nesinga mu bwongo bwa Alan Sewanyana amanyi ngu Bobi Wine ayinza kuwangula bwa President yandibadde agamba Lukwago yabadde ayina agamba bali mwezo munakibiina munange awangula Kalulu akole ne President waffe w'ekibiina. Bye byandibadde bigambo bya Alan Sewanyana. Naye mu birowoozo bya Alan Sewanyana already akonfaminze ngu President Yoweri Museveni ye president ajja kubeerawo akole ne Lukwago kubanga ye Lukwago si mulema ayina magulu gonna. Kati bakoze eki so mubasagulira akalulu ba campaign manager ba General Yoweri Kaguta Museveni omuyoyo Alan Sewanyana uwokubiri DP Block aleda yali ya DP Block bantu ba DP Block tibasoboka osege kati webale nnyo kukonfaminga ngu General Yoweri Kaguta Museveni ye president addako insight oba mu kufumitiriza yabadde ategeeza ki Kawalaata yani gwabadde agamba ngu Kawalaata aswami kataba swame ki aha singa ngu gundi ono wa gundi yani wa Pirao Uhuru singa yakyogedde nayimira kwa tuti nagamba nze nsobola ekibuga kino nina amagulu abiri kubanga nina kukola ne President Yoweri Museveni NRM munange nange ndi wa NRM munne si Uhuru yabyogedde eyarangidde bali mwezo obulema Alan Sewanyana
owa DP Block defector Munup naye mulivasi we Alan Sewanyana wakoledde bali mweza akalulu yandi kusalidde n'ente kyobora abali batudde awo oli mukulekana ku katuuti Lukwago yaliwo Latif Sewagara yaliwo PFF group bakutunuulira ne balema kutegeera tulangira ngo omuntu obulema naye tiyabwagala bwajjabuzi. It was an accident.